tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokusatu eky'ensonga ezo ze twagala okutunuulira nti biki ebiremesa abakyala okubeera nti nno bakulaakulana oba beekulaakulanya singa bayingidde mu bufumbo. Naalongo tewampadde ensonga zo. Ekisookera ddala abatulabe eyo obufumbo buvunaanyizibwa, obufumbo mukwano. Sipiidi gy'otambulirako ng'oli bwomu oba kaŋŋambe bw'ogenda n'ofumbirwa oba weetisse ekidomola oba otandise okwetikka omugugu mu bulamu bwo. Si mu bubi naye mu bulungi. Weewaawo mubeeramu n'obubi kubanga era nabe tuba tuli mu kyaki oba mu ssinzizo tulayira mu bulungi ne mu buki ne mu bubi. Kati olwo weetisse omugugu mu bulungi ne mu buki ne mu bubi. Bw'oba ng'obadde odduka kilomita 15 mu ssaawa emu ng'oli alone oba nga tolina kye weetisse kati weetisse yagala gaana sipiidi eyo erina okukola ki? Okendeera. Ekyokubiri, obuzito bw'omugugu gwe weetisse nabwo bukulemesa butta sipiidi koddukira. Kaakati omuntu ono gw'oba ofunye ye mwami wo, mulimu ebirungi by'ajja nabyo ebigenda okwanguyiza okukulaakulana, naye ate mubeeramu n'ebibi by'ajja nabyo. Nga bwe kiri nti omuntu abeera n'enjuyi bbiri, olulungi n'oluki n'olubi. Mulimu abaami abamu ng'ekyamazima kiri nti omugugu gw'ebibi gwagenda okuleetera mu bulamu bwo gugenda kuba muzito nnyo okusinga ettu ly'ebirungi lyagenda okuleeta. Ebisinga otulemesa abakyala abamu bannaffe babyogeddeko, bannange wano babyogeddeko, Sanyu abyogeddeko, ebiremesa nga ffe biva kufa abakyala ne Ana akyogeddeko. Naye nze ngenda kutunuulira omukyala nga ddala ebintu ebyo obadde obituukiriza, oli mukyala mukozi n'obufumbo bw'obwagala ogezaako okubuddaabulula, naye ng'ate munnoono gw'osisinkanye mu bulamu gulinga ate gwe muziziko eri enkulaakulanayo. Sanyu yakyogeddeko. Mulimu omwami kati nga kyeyasoose okwogera ekyo nzikiriziganya nakyo nti omukisa gw'omuntu ono guli gutya. Mulimu ekyamazima abantu saagala nnyo okukyogera nti wa kisiraani, naye nga ye omuntu oyo nga ye omuntu oyo yakufuukira ekizibu mu bulamu bwo. Si mu bubi wamuganza omwagala n'omufumbirwa nga omwami we omwagala, naye ng'alina emize egimufuula omuntu omubi naddala eri enkulaakulanayo. 1. Abakyala bangi togudde ku basajja nga babbi ate nga bafere. Kiriza nga mubbi ng'akwata oba za bizinensi. Abakazi bangi nze eri ku luuyi olwa radio, ku luuyi eri olwa radio nina program bagiyita omukyala wa leero, ebeerawo buli lwa 6 ssaawa emu ey'akawungezi kandi nekubeereyo ku kalango. Naye abakyala bawandiika amabaluwa mu programu eyo. Obukebe buno abakyala baagala nnyo saving. Oli nagamba nti nze n'akasente sikyakatereka mu nnyumba, ng'omusajja ekyamazima yamusiima amwagala naye nga mubbi, nga sente zino azikwata. Mukkirize mugaane abasajja munansonyiwa abatali babbi abali eyo, naye bannammwe mulimu abanyazi. Nga bw'oba olina ekizibu munno mubuulire nti munaye nina ekizibu bwekiti ne bwekiti. Kati mbuulira Priscilla n'obeera otya n'omusajja nga asobola okukwata sente zo anyhow, takugambye ate n'agenda n'ozuulira nti azitutte mu betting, azitutte mu zzaala, azitutte matatu, azitutte wano, azitutte wali, oluusi azigabidde abakazi ate bakwanye. Kaakati gw'ogenda kulaakulana otya? Mulimu abaami nga talina reason naye n'agamba omukyala wange nze simwagala olw'ebbuba eringi tayagala okole, bw'anaakola bajja mutwala. Ana tebaliyo nga yeeyo yendowooza ye nti omukyala bw'akola oyo agenze gone case. Naye ate tuba tukola, waliwo n'omuyimbi yagamba tuba tunoonya ssente tetuba mu kwenda, ne zino engalo zijja kubala ddoola. Naye mulimu abasajja up to today abalina okukyusa endowooza yaabwe ku bakyala abakola, era oli ng'agamba ne munne nti owuwe akola. Ate ng'ekyamazima kiri nti abakyala tukoze, tuweeredde abaana, tutandise bu bizinensi, tukoze kino tukoze kiri. Si lwakuba nti abasajja abalabe bazituwa, naye bukozi bwaffe. Abalala abaami ekitulemesa okulaakulana n'ogamba nti Priscilla nali bw'omu nga nziruka 10, kaakati nfunye obufumbo, tukendedde buvunaanyizibwa. Mukimanyi bulungi nti bw'ofuna obuvunaanyizibwa obw'omwezi n'omwana najja, expense eno yeeyongera ne family etera okukola ki? Okugejja. Kati singa kana akutanda munnoowo ne yeesuulirayo ogwa naggamba olw'okubanga babula okola n'atafaayo nnyo okutuukiriza buvunaanyizibwa, naye ng'ekyamazima ssente yandibadde azirina. Mulimu n'abaami abagamba nti omukyala bw'omulaba ng'alina akakadde mu nsawo gwe kayiiyiza engeri gy'okajjamu gy'okakendeeza, kubanga balina enkola nti omwami mukyala bw'abeera ne ssente tafugika. Ekyamazima mulimu abatafugika. Nalongozeemu nnyo ekibuuzo kye mbadde n'atera okubuuza Sanyu
biki abasajja bye bakola okubeera nga biremesa abakyala okubeera nti ne bakulaakulana nga bayingidde obufumbo kubanga ozzeemu byombiriri but it's okay sanyu kale tulowoozezza nnyo ku basajja nti bayinza okuba bye balina bye bakola naye nze ku mulundi guno naggambye ngenda kubuulirira ekitonde ekikazi teri musajja n'omu akulemesa kwekulaakulanya mbu olw'okuba oyingidde obufumbo embeera zo n'empisa zo nenneeyisaayo yokka yeekutuulira nodda emabega mpola yali ku 10 nodda ku 0 ekisooka njagala ntandikire ku bunafu abakazi bwe bayingira obufumbo abasinga atandikira mu honeymoon naye nafiye olwokuba muyita bebi nalowooza mbwazeeyo ku myaka 3 nkubuulire bibaawo abakazi n'atuuka n'anafuya oneyekoza kati no ne baba banene nga bamukwana bamuleetera ebyebbeeyi bamuwadde buli kimu n'amanya kati ndi kaweweevu n'atuula n'okusalako n'asalako natandika n'okkubira bakyala banne Priscilla nze ono gwe nafunye siddamu kakaalukana olwo obunafu butandise naye ne twekwasa ki abaami naye ng'obunafu butandikira ku ggwe ensonga ey'okubiri bwe buyaaye bw'abakyala abakyala basinga bantu balamu naye waliyo abayaaye ku mirimu nga yafuuka muyaaye era nga bw'afuluma bw'ati n'avaawo afuukira ddala muyaaye sente azijja ku ttoomu n'azijja ku bantu nga 10 kati omuntu omusajja yenna n'atuula ewaka buli dakiika bamunyumiza wabula mukazi wo kati no waliwo amugulira lanki waliwo amutwalako olweggulo bw'omuwumuza waliwo amuweeza booda obuyaaye ne butandikira ddala nga muyaaye kati omusajja n'agamba naye mukazi ono njagala ki ku byombi njagala mukyala wange omufumbi oba ntendeka muyaaye kati feffe nnyini ne twekotoggera abasajja n'aggaana okola notandika omuntu bwafumbirwa nga bamujja ku mulimu naye ng'obuyaaye butandikidde ku ggwe ensonga ey'okusatu yakuggwamu mpisa abakyala abasinga tukkirize tugaane bw'afuna ku ssente nga tebaamubuulira bulungi mutuuza atandika n'okwerabira obuvunaanyizibwa bw'omwami awaka nti atuuka nga tasobola nakukakkanako olw'olumu amugambe oba mwami neetaagayo kino kubanga abaami mu nkula yaabwe bamanyi balina otufaako naye ate mulimu abaami abagala okulaba ng'okkakkanye omusaba alyoka akufeeko kati wano olw'okuba waletiyo ebeewera tomufana bw'aba aludde okuteekawo ezo kameeza alaba otumiza nkoko biki ng'osika bibumba ng'omuteeraawo olagamba ati abayo sanyu lindako kansooke nenyonyoleko sanyu mulimu oluusi omuntu woweegayirira ennyo n'owuliranga osinwa n'ogamba naye kyekinkeeza wakati labayo sanyu nyinza okugamba nti Tom njagalayo obukadde 2 n'oŋŋamba naye mpaamu emyezi 2 nze nendabanga waliwo kyenjagala okusetolinga kiri kiringenda nenkisetolinga kiba kikyamu anti kati awo omusajja oba otandise omunafuya omuyisaamu amanyi tekitegeeza nti buli kintu kimusabe naye waliwo by'olina okukakkana ng'omukyalo omusajja ono awulye ng'akyalina value gy'oli tekitegeeza nti Priscilla olw'okuba olina ssente oli mufumbo ogende abeere awo nga yeebase alabe ng'oyingirawo ne Prado si kye kitegeeza ne bw'aba tasobola giggulira osobola okukakkana ne bw'anaakwatayo akakadde kamu nga Prado egula obukadde 5 naye n'amanya nti nze agimugulidde kakadde akamu ajja kutegeera nti Priscilla wakanyiza so abasajja ebimu ku bitulemesa by the way okwekulaakulana ze ensonga abasajja zaalimirako nagana ati ekitegeeza bwe ngenda neneekolera ebintu byange gwe nga saabikusabye ndi mukyamu ekyo kikyamu bw'oyingira obufumbo era ensonga lwaki oluusi akotogera naggamba kati n'ebiri newe kibakola kikambikola biggwewo ensonga endala y'ey'obubbi abakyala bamu basusizza obubbi abba ne ssente z'omwami ayongere mu bizinensi ye olw'okuba alaga nti akola omwami tali ku sipiidi y'emu naye kati natandika obubbi abba ebyawaka mbwakulaakulanya bizinensi ze anti nzimba yannyimye simanya kasawo kasemi nti nakwata mu waleti kati omusajja asirikira bwati nagana naye onaakola biki gwe kennyini notandika okwekotogera ensonga endala ensonga zange nno ziri nnyingi naye natyo zimalayo yey'okusuulayo ogwa naggamba bwe tukola ne twefuula mbu tukola nnyo nziza ensonga ye yasoose bize omusajja tali understanding nze nakooye kati nasomye amawulire kati banstressinze bw'oba okusitressinga bimukwatirako yawasa mukyala teyawasa mukozi teyawasa musomi w'amawulire nedda wadde awaka yalinze ke yalinze love
alinza muyisanga baby gwa buli dakiika sima kati mbadde mu kirombe kati oli bangambe batise bloka 10 kati batise ensanvu banzibye ojjawe nalina nonyigira TV nonyigira kati yakolera ki ayina kugamba mukyala ebikustressinga bye biki kusoma mawulire badde nsaba tuula awaka tutereeze essanyu likomewo nonyiga naye ng'ekizibu yeggwe kennyini omukazi ensonga endala obuvunaanyizibwa naddala ku baana abakyala abasinga abakozi abalina sente zaabwe sente tuzifunye naye abaana ne tutendeka emisege ninako olunaku lumu nali nkola programu y'omuntu w'abantu yankwatako nnyo omukyala nanze ebbali n'angamba Robina wakati mu kukola tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo mu kulera abaana n'angamba nkoze ntambudde amawanga sente nzirina naye omwana wange omu anywa njaga abalala abasatu ekyankwasa ennaku maid gwe naleeta awaka nga bonna yabakozesa ng'ali HIV positive because I didn't have time for my kids. So twefudde biza kati omusajja bw'awulira stories wezito gwe tomanya na mwana lwanaabye ne bwodde ekiro tomanyi bwakebera bw'aba wa pampa tomanyi oba bagimusibye essaawa emu yakawungeezi oba agisiibyemu ng'agamba akola biki nze namuleeta kulera baana so ffeffe nnyini fe abeekotogera obuvunanyizibwa tubusuula yeti ebintu byonna osobola obibalansinga n'osigala ng'okola naye nga n'obuvunanyizibwa bw'obukola ki obukola ekisembayo ye competition abakazi abakola nga tuba ne competition tulina oba sitaani atugoba bw'obeera mu bufumbo oyagala obufumbo bwongo obwa ani bwe butambula n'obwange bwe bamukolera baby shower nga bagikolera ku hotels no bweti neyiyo gy'oba oyagala kati omusajja n'omumalako emirembe bwe mutuuka mu by'okuzaala oyagala okompitinge ne munno ye bw'aba musajja atu yayagala abaana 4 omulundi gumu gwe ng'otandika ye babula ng'azaala kamu kamu ne wayita emyaka 5 kati obufumbo gwe kennyini n'otandika okumulaga nti ssente mujja wa bufumbo ate nga tulijjo bakazi bajja tebabalinaani naye nga singa ebintu byonna tuba tubibalansinze wakati mu kwogera ng'otuuza omwagalwawo ne mwogera ne mukiteesaako ate ekikwewunyisa oyinza okuduka miles 2 n'osukka neza wali odduka ng'oli bwomu tugenda kuwummulamu katono tujje n'ekitundu kyaffe ekisembayo ekya ensonga eziremesezza abakyala okubeera nti nno beekulaakulanya ne badduka sipiidi mu byenfuna ono Naalongo namubuuziza ekibuuzo nampa ensonga ezikwatagana ku basajja abasajja muyina ebisiraani kyokka ate ye sanyu ye agaanidde ddala okugamba nti waliwo omusajja alemesa omusajja alemesa omukyala ekya Anet sikimanyi nnyo so wetudda Anet yagenda okusooka ambuulire ensonga nti biki omusajja byakola ne biremesa omukyala ono okubeera nti yeekulaakulanya kuba ensonga ezisinga tuziyiseemu sanyu abadde nnyo ku sayidi y'abakyala ffe tulina bye tukola ate Naalongo alina ebimu byakoonyeeko nga biri ku basajja ebirala biri ku bakyala ebirala biri ku bulamu obwa bulijjo so nga tetwandiyagadde okuba nga ffenna tulina kasente ate nga n'omukwano weeguli kati obumulemu